wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusako mwenna bana Uganda. Tariki nkataga emanya program Embuga bamuna mukuna Tamale Mirundi. Nakulwa Sunday akadde mukalaba abantu bangi bemukola ku Sunday. Bamuvuba mbasinzizo abantu tuli mu kisibo tutekateka ku bantu mu futari. Abasiramu basiba mbebaza okuba nti mukutte ekisibo nga mukitambuza. Saballa mali bemumusaba n'empeera berenga agiba omanyi kyannaku nnyo kuba nti okola omulimu ali nga tofuna mpeera yaago naye nsaba Allah abeerenga ffenna basiibye atuwe empeera y'okusiiba era tusoboza okuba nga tumalako ekisiibo kino tumusabe edduwa abe nga tutereeza bino ebitaka kuba nga tutereerezebwa obulamu bwaffe atumalire ebyetaavu byaffe bingi nnyo wamu n'okuba ndatereeza ensi yattu Uganda embeera neyo eriwo tuzuula zi sanctions zitalibwa ku bakungu tuya ku mbeera eri kabaka byonna bingi ebitambula mu ggwanga naye nsaba Mukama abeerenga bitumalira essawa yino okubanga ntuuse ne mu Tamale Mirundi abeera bwali mu nnyumba limu twogera ku nsonga ez'enjawulo naye nga olunaku olwali tugenda batwogera ku nsonga nze nno yannenyamizza ennyo eyamazeemu amaanyi era ngetedde ennaku ku mutima y'ensonga eya kabaka we yavayo okuba nti akuza amazaalibwa ge ag'obuto ag'emyaka 66 naye okuva lwe yavaayo okuba nti alabikako eri Obuganda nga we yasiima bingi ebyogeddwa bingi ebimukoleddwako social media efuuse kuba nti nno kabaka afuuse ekyokuzannyirwako era bangi bavudde ne babeera nga balumba mayega ku kikola kye yakoledde Katikkiro kabaka afoobera okuba nti yaleese kabaka okuba nti amuyita tumulabeko okuba nga akuza amatikkira naye kyannaku okuba nti ebbanga lya kabaka lyamaze ng'ali ebweru gy'ali oba nga talabikako bangi era badde boogera nga banenya mayega nti ow'ekitiibwa omutanda ali ludda otagala okuba nti tumulabako yasazeewo okuba nti amulitako eri Obuganda gye buli naye ate era byamufuukidde ebizibu era mu nsonga yennyini n'omukuna Tamale Mirundi yabaddeko ku mpewo emu nabadde mugoberera n'avaayo nnyo n'akolokota mayega ku nsonga era ng'olwaliro ndi mu nnyumba naye era ndi mu nnyumba naye agenda kuba tunnyonnyola biki lwaki mayega kasatu kamuteereddwako na lwaki embeera ewo eri mu Buganda lwaki abantu bavuddeyo okuba nti ensonga bagiteekako nnyo essira n'okuba nti baagala okuba nti bamanya ekituufu kiba kino oba nga kitambula omukulu Tamale ogambye tokolokota nkozesa kigambo kikyamu Katonda yampa omukisa nti ndaba abantu bebatalaba wangamba olina olumanyo ndaba abantu bebatakola ki bebatalaba nabaga nti erinnya lyange si Yosefu sinze Yusufu naye bantwala mu kyaki okumbatiza nga n'emyaka eki esatu nenkuba faaza ekikubo n'enfuluma yali ambatiza ekyokiweri that's why I believe mukulu Tamale wamukuba kigo oba nasika ekanzu n'agwa ku myaka esatu n'enfuluma toli musambwa oli muntu gwe kweri 1964 I was taken to a church for baptism kakati at that time nga basoma mu kitabo ky'amannya agaliwo I would have been George William bali bagala okubatiza bali bagala okumbatiza naye nga ku kyalo kuliko omusajja bamuyita George Messi George Messi mutabani we bamuyitanga Sematimba yali mu poliisi eya Wingi abaali ku mulembe gwa Amini Sematimba Amini yamwogerako omusajja mukozi nnyo naye bamuwalanira eggwanga lye yali mu poliisi eya Wingi kati Sematimba we yaleetanga erikopota ku kyalo ng'amasomero tegasoma this is my first time to see an helicopter landing. The second time is when Amin visited my area, Kalisizo, and I recited the poem for Idi Amin. Nankwata ne mungalo. Amabasa tegaliwo. Just handshake. Handshake. Nemfoka celebrity ku kyalo. Kakati George Messi yazaalanga Sematimba. Sematimba nalaba enkoko n'enkota y'ettooke nga maama wagiteeka mu helikopota neŋŋamba ekyasinga okunsomesa enkoko teyinza kulinnya munyonyi nesigirinya enkoko yakusooka okulinnya n'owulira nnomo n'ogamba ekyennyonyi nali mu pisiri enkoko n'erinnya mu nnyonyi nenga tekisoboka enkoko teyinza kulinnya mu nnyonyi nesigirinyako what does it require okulinnya mu nnyonyi kati olwokubanga taata we George Messi yali amanyiddwa nnyo olwa Sematimba omwana we yaleetanga ennyonyi ku kyalo baagala okuntuumaani George naye neewuunya omwana ow'emyaka 3 bwadda mu kyaki bwati nti olwatuuka ku kereziya nembuuza baliwo abagatuuma najja n'erinnya lyange lya jjajja olwali abikunyumiza ebyo enti maama
n'abekyalo baayogera nti muka Mirundi yazaala omusanvu nayogera nina emyezi 6 kakati faaza bamuyitanga majenjeeke baakeberanga mu bitabo ne batuuma amannya yali aleesa amazzi alina omwana ngu mulala yakikola naye kuba faaza ekigwo mu baana beera bali bane bamulinya ye baali bamuyiwa amazzi mu kyeyi nayola faaza tabanga ye junior ono mulala yakuba faaza ekigwo nkola yammwe simanyi oba biki ebibaliko kireka omwana yagenda okudda mu bigere byo kakati maama ye yasigalayo faaza yadduka mu ekereziya neyekweka bwobeera gwe akavuuka kagenze bwobeera gwe osobola okusigalawo maama wange ne bamugamba tya akaana ako kayina amaanyi mangi nnyo naye mukatwale eka mukatereeze in fact ne ripooti yange eya P3 omusomesa yateekako Tamale mugezi mulungi nnyo naye ayina ekimuliko tali yekka the teacher identified kubanga nze nga nyinza okubula ebbanga nenkomawo byonna nembikola nga mbadde soma ne raisinganga questions enkambwe ennyo ezisumba abasomesa nawandikako ebbaluwa omusomesa yatugamba write an imaginary story. I imagined myself as a love letter from one of the students to the teacher. Ninga love letter yanteka mu basa nantwala mu letter box mu post office nanteka mu ngenyonyoga ebbaluwa endala nezijja nezinkoonako najja nanziyo nanteeka mu kaleega ke nekulira ebbugumu for the first time nantwala nayeyambula nansoma naye nze yansoma nga ntunda ku bisambi. They told me bangamba teacher akyaliyo was a very beautiful younger girl nga muwala mulungi nnyo mukyala mpungu banga gyali naye kati ndowooza mukazi mukulu akazi ekitabo kyange kyajja kyokka ne bantwala mu staff room. There was a common face there. Mugulweso Ramboza, did you understand the assignment? Once, yes, I did. What did the teacher tell you to do? To write an imaginary story. And I imagined myself as a love letter. Gandhi call your father. Why you name call Muchinana? Nga bakutuma kitaawo ogulaki aboku street naye omusajja omwana yagula omusajja n'amukuba emiggo naye nanasente zange netutya obagula netubivaako kanetandika kukola nengende wa brother wange. He was also stubborn. N'ababuuza what did he say? What did he do? He wrote a love letter. Kakati staff was split into two. Okay. Headmaster bamwitanga Bernardine Kumalachi yali brother nga ndi mu Alubaka Mataza School. Nalulinga n'agamba, one, this boy reasoned beyond the imagination of a teacher. Two, a stubborn boy must be clever. Three, he can make a good journalist. Okay. Four, the teacher cannot continue teaching him. I taught literature myself and I got grade 3. Bango ba mu class. Ate ng'omusomesa anajja ti omusomesa bwe yajjanga ng'abaana baseka era erimaza kandi ono muyizi mulungi nnyo takwana bayizi akwana basomesa. Kakati bwe ntuuka mu kitange n'aditekitinga ti omwana ono awakana nnyo. Nze navaako mu katanda nga n'emyaka 4. Twalina omusajja ku kyalo ng'aguze ebibanja abimazeeko. Kati abasajja ne batuula ewaffe ne batuula ne kitange nga mugezi nnyo ne bamubuuza lwaki ono agula ebibanja byaffe. Ne bagamba nti sente zakuwola azisuza ku malaalo. Ne batuula wansi. Sebastiane sente bw'aba akola kozi Sebastiane was wise. Sebastiane bwe bagendanga okwewola sente ng'abaga nti komawo oluvannyuma lw'ennaku 3. Why? He didn't want the villagers to know that he was keeping the money in his house. Baali kirumbi. Kakati bano ne bagamba baali mu nnyumba nga batudde ng'ebibanja abimaze ku kyalo.
ndi wa myaka eki ena nava mu katanda kange neziya mu meeting nga taata atudde n'abantu ne mugamba nti taata Sebastian sente zazisuza ku malaalo awola batasobola kusasula n'etyeyo mu katanda badduka emisindo okufuumuka mu nju omwana w'emyaka ena awabudde olukiiko nava mu katanda kange nengenda mu ddiiro abasajja abakulu we batudde kakati kitange kyavaaga nti no omwana ono kamutwale mubakristaayo saalisomye kuba ate bakadde bange tebaali basomi baali nzise kati twaliwo ku village nga kuliko omukyalo w'enkima bamwitanga Namuddu ab'enkima okuva edda kasita oyogera nti onofeeto ab'ebika by'Abaganda you find many people who are not related nolowooza nti bali related kati ffe tubala bubazi ti onaani ti nenkanya naye emyaka oyo muganda wange onaani kati Namuddu yali mukristaayo kyava agamba Mirundi ti omwana ono kamutwale mubakristaayo asome kubanga nga bagampakana nnyo ng'abapoto at that time in the 60s it was not easy a Catholic parent to take his kid to an Anglican school era twatambulanga bwe tuti yume yange erina green nga abaprotestant balina gold pink nga abakatoliki balina blue. That's why nga night utesobola kugwa kuba it had a monopoly naye kati buli ssomero litungisa ki bibyagala naye bwe walabanga omwana ayambadde pink ng'omanya mukristaayo oyo yaganye okugenda ku ssomero kubanga essomero ly'abakristaayo liri alaga eno bwe walabanga abambadde green 69 that was umeya bwe walabanga abambadde bulu Roman Catholics ne kaki kati nantwalayo I remember ti omwana tebamukkirizanga kusoma bino pulezidenti byabagamba nasale biki bw'wabanga tosobola kwekwata ku kutu nga ne mu baasi tosasula omwana tasobola kwekwata ku kutu couldn't be admitted at the school naye ekyanyamba nti abakristaayo balina Sunday school mweze muyita nasale kubanga ate abakatoliki balina mujiji ate kugenda mu bantu bakulu so he was admitted at Matale Mixed Primary School an Anglican school naye nayo bayamba kanisa yabwe yatigwako akasolya neŋŋamba pulezidenti n'abawo obukadde 5 nembazimbirawo n'ebizimbe 3 essomero lyange nalizimba mwe nasomera because I was a Catholic taken to an Anglican era abaana bange bonna basenze tolaba bebayo kyebuddo Anglican school era nabazaayo kuba nasomera muki kakati bwe tuba abakristaayo abo twali tulina eddiini nga tugisoma nga tulina omusomesa bamuyita Kide yali musajja mukulu ng'ayambala essaati njeru very smart abasomesa b'edda baali smart babaleetera eggaali mu 7 awo Amini ezirimu gundi eno tikitikitiki bagiyita laale ezaki naye nga ne ku kasozi akola ki akateeteza simanyi mulimu akateeteza simanyi ki nga bafuna siringi 3 mu mwaka the economy was well ndaba bano nti emmere tewali mmere baatugamba nga mutwale eminwe eki buli mwana alize eminwe 3 netampeko y'ebijanja ne bafumba ku ssomero eminwe gy'amatooke 3 ne bafumba emmere ne tulya tulina omusajja nga bamuyita Kavuma n'abaana be bakyaliwo Kavuma yaleetanga emmere ku ssomero nga ekitabo bwe kiggwako ne babala 48 pages bakuwa ekirala bw'oba wakikuuma bulungi 96 pages ogenda wa mukulu wa ssomero what happened corruption anti-corruption babbi ebigezo by'abaana okusooka okuli ekigambo nvumbo ng'ebigezo by'abaana bye bagenda okukola bisula ku poliisi era bagambanga nti envumbo kweri do it now olabe obubbi obuli mu bigezo kyobola nti ffe nze nafuna max 2.3 ne bampita ebusuubizi naye anti first grade yali ku 2.10 twakolanga iki mathematics English ne general paper nafuna max 2.3
anti wali bubbi nga amasomero gakola first grades nakyo intellect nga musoma kindu omuntu nga kitege sibya kuramu amasomero naku zino tikiriyo era kati byakoma amasomero tegakyasobola producing abaana bagezi tekiri nakyo intellect twaliko nakyo intellect era I remember ebigezo twabikolera mu kanisa tewali akoppa yes kakati bampita ebusuubizi naye nga navuma omusomesa omukazi baluwa yange nagirekayo koza mponya kati anyumiza banne tibamuyise ebusuubizi taata wange yali agala nnyo ngende mu busomesa nga nange njagala nnyo ngende mu busomesa mu sekendi yankomewo teaching plus bebe naleka mu P5 Embooko kale nabo ubwongo I would have been a teacher in Irakai somewhere kuba banno kati omukazi gwe navuma ku ssomero omusomesa bamuyitanga Nantongo ebbaluwa nagirekayo because I was very stubborn kuzinga twabo ku ssomero anyumiza banne abagamba ti ekyo bakiyita ebusuubizi naye admission nagirekayo mugundi post office ekaliisizo by the time bagenda ogijayo nga admission ziwedde mpona obusomesa I would have been a poor kati mukulu wange kwekujja yali asoma Nairobi naga no, he should go to a secondary school ye nga taata wange ali disappointed amanyi second year bwovanga mu myaka 2 mu busomesa ogenda ku teaching nze njagala kukuba Mbooko babe naleka mu P5 Embooko kati wano wenfunye olugero lwa Yosefu ti Yosefu baganda be yalootanga ebirooto ne bakola ki that's when ntuka mu P7 bagamba you must have a second name somesa kidatu somesa olugero lwaki lwa Yosefu bwe yalaba tebadda n'atumayo Yosefu sekalotera wuyo leero tunamutta katumusule mu luzzi nti ensolo embi ye yamulya ono Yusufu eyagenda e Misiri tuyinterpret ebirooto bya Farao nendyagala I put on Joseph not because it was my Christian name because I admired the story of Joseph. Joseph, I've never been baptized Joseph. Because muto wange anzirako yafa Joseph Kafero. How could we share the same name? Bwe ntuuka mu P7 ne baga nti you need a Christian name. Nga muteekeko eryo. Ndisubira nti mukyaki wapi byagaana byagaana bwe mutwe twambadde amasuuti mutuyita bantu kakati today you see since then when I tell you something nenkubuulira nenkubalira ensonga 10 olaba munana zirabika kakati gwe kankubuulire let me first of all tell you nti who would be the biggest loser and who is the biggest loser in this game is Museveni. Era Museveni tunatera mmuta. Mu game ki? Museveni tunatera mmuta. Lwaki? Because Museveni tategeera balabe be. Really? Yes. Museveni is a highly intelligent man. Ye talowoleza mu assassinations, alowooza mu manipulation. They can give you political rope and you hang yourself. Naye ekibi ekiri mu golokiipa omulungi kumuddiza paasi neyenyola bwe muba muyina golokiipa atali munywevu temumuweereza buli akukwata agukiryalinga kakati abantu mu gavumenti eno Museveni bamulekera ebizibu kati olwokuba ye Katonda amuyamba ayina emikisa gye politics is luck. Museveni is a lucky man, Bobi Wine is a lucky man. Besi yetaina laka ne mugisha muntu. Bobi Wine is a lucky man. In a politics determine even the war. Gwetunuli abantu. Katumba amala alwanye entalo mmeka. Aina esase mubiri. No. Sala ina amasasi mubiri n'omukono gwogumu gwanja. Kasirye gwanga yafudde n'amasasi 10. Era Napoleon Bonaparte bwe yabanga ayina abajaasi bayagala okusindika ku lutalo yamalanga kutunulira emikisa yaabwe Katumba wamala is a lucky man. Museveni is a lucky man. Bobi Wine is a lucky man.
politics is determined and war ne soccer luck omupiira olutalo politics is luck mpozi ne business nabyo luck nti wa at the right place at the right time kakati tunuulya mu kino Museveni has been fighting a battle with Mengo. Abe Mengo bagezi. Abe Mengo bagezi. Museveni kyawonye ku be Mengo kiri eki. Kiri kimu. Abataka yabo yasooka mu ngaloza bangu. Ne bamulemerera. Museveni has been lucky. Tikabaka ayagala nnyo ssente n'abagereka ayagala nnyo ssente. Kakati bweche bakola ne baleeta ba money makers. Nemze Tamale we uliranga oyogera. Kabaka yagala nnyo ki? Yes. Kabaka wants money. Is of a money generation. Mze Tamale. Oli musajja muganda. Yes. Oli musajja muganda. And I'm developing a face. Udedda mpola mpola oli musajja muganda. Weddira ki? Yes. Weddira ki? Nedira nkimu. Obwakabaka abaito mukola n'ekimu bwakabaka. Kyenkubuli ekyo kibuuzo ennyaba yafumbira omusajja ow'enkimu. Did I bargain with her? Nze namusoka ku nsi ne mufuni y'omusajja. Kabaka bw'oyogera ke. Don't blackmail. Omusajja omuganda. Nkugambye. Kuba kumuvu. I'm developing a theory. Doesn't Kabaka want money? This is a money generation. Kakati President Museveni yakola n'abataka bye yasooka okukola nabo. Okay. Abataka ne bamugamba tumusimbire n'omutu bamuzzukulu wa Katongole. Abataka Museveni yasookaga nti Kabaka bamutuumisa abataka. Believing that the Bataka were simple. Okay. These were traditionalists. Abo bukanzu bo baagala nnono yaabwe. Museveni abataka bamulemerera. Kakati bwe bamulemerera bamayiga ne bajja the money makers abaagala ssente. Mengo became a money oriented institution. Kyovula babaso bamu blackmailinga n'abawa ssente tujja kuteesa. But Mzee Tamale bogambe mamayiga bajja abagala ssente. How can you build an institution that wali ssente? Anti nkugambye, do I want money? I want my integrity. Do you believe that all of these women abatali mu prostitution ogamba bali bulungi? Is a question of what's the difference between a prostitute and a married woman? Money. Kakati bamayiga bakozi ba ssente bamakubuya. Kabaka yakwata institution ye Mengo nagiwa abakozi ba ssente. Kabaka mukozi wa ssente, n'abagereka mukozi wa ssente, mayiga mukozi wa ssente, Museveni naye bano bawagira bamane once they make ne bamuzanyamu n'abawa concessions tuteese. Kakati where are we going now? The first thing Museveni made kyali kimu. Museveni created two institutions in the constitution. President Museveni said, we are going to restore traditional institutions. Gendo okebere mu dictionary. Ekigambo restore means putting something back to its original state. Kakati President Museveni, what many Baganda don't know, we have two institutions in our constitution. Tuina a regional government. Jebaita regional tier. Bano bajigana. Why? A regional tier, a tier means a chamber above others. That by the time this regional government was established, we had already established district councils. So above the district was a region. This is what they said, regional tier. Remove the tier. It remained the same. Museveni restored government ya Uganda obate je yakuba mu 6 under the Buganda government was a regional government. It was not a federal government. It was not a state government. It was a regional government. Museveni najiteeka mu constitution mweri ne bagigana ab'Emmengo. In the same constitution we have a government. Traditional leaders shall establish their own governments. Traditional leader asobola okuteekawo gavumenti ye. Otegedde gavumenti ebbiri. Museveni restored gavumenti Obote gye yakuba mu 6 eya Buganda.
ab'Emmengo ne bagigaana. They opted for this one. Bakwata Abaganda obujega ne badya all the names ne baseka ku new institutions. The current Lukiiko at Mengo is not the Lukiiko of Buganda. Tamale. Muzajja tugende mpola. Yes. Byawukana bitya. Anti byawukana bwe biti. Olukiiko mwe kye mutamanyi kiri bwe kiti. Naalongo kasaba gamba nti omukolo guno gukolebwa Virgin. Toga nti baleete Naalongo. The fact that oyo Naalongo oyo muwummule. Kasaba gamba nti muleete muka Mirundi oyo muwummule. Oyo baamuwummula dda amatu. Takola mikolo gya Virgin. Oyo muwummula amatu. Amatu bagawummula dda. Kagati abasajja bano constitution ya Uganda ekugamba there is no traditional leader who has political and judicial powers like those in the hands of an LC1 chairperson. Teri mufuzi wa nnono ayina buyinza obw'ekiramuzi n'obw'ebyobufuzi obw'enkata chairman w'LC1. Ssaabasajja Kabaka ne Mayiga chairman w'LC1 abasinga. Toyinza gaba ky'otayina. Yesu yazukizanga abafu. Muzeyi Tamale ebintu bino byogere sawa neno. Bannayuganda babimanyi anti babitegeera. Bo Kabaka ngoba Kabaka bukitegeera. Nti singa abantu bakubagania mu nkuuka babatwalawa ku police. Yes. Lwakiti babatwala mu kkooti ya Kisekwa eya Buganda. Because you cannot give out what you don't have. There is no traditional leader in Uganda who has more powers of ekiramuzi obusala emisango of political power. Tewali Kabaka wa Buganda yenkata chairman w'LC1. Chairman w'LC1 asinga Kabaka. Learn it from political powers. The political power and the judicial. Ebyo babyesigaza government yabisigaza. Okay. Kakati eyayokya olubiri lwe bamunani kabamutwalawa ku polisi ye bamunani. Kabaka ya Moses. Si ya Moses. Kakati kitege, what does it mean? You cannot give out what you don't have. Yeah. Which means ab'Emmengo baagana okuzzaawo regional government obote gye yakuba mu 6 ne boputinga ku kino. Kabaka n'atuzzayo mu medieval ages kyekimubojaabonya. Kabaka yatya lwaki bawopinga kino kyoyogera yanti kyenkubuulire nti tunuulira olukiiko lwa Buganda obote lwe yakuba mu 6 lwalimu ababaka 84 nga Ssaabasajja Kabaka alonda aba basatu siri Kabaka nominees the 20 county chiefs enkaaga the 60 MPs were elected by universal suffrage. Mu lukiiko lwa Buganda ani mulonda aliyo aluno bwe lukiiko lwa Buganda ani mulonda aliyo mudire ekigaali mukiteekeko namba plate za motoka tuhuduwinke Baganda. Kabaka naye kimukwatiddeyo. Tamale awulira ate nkubulira tuli ku sisimo za yes bwekiri. I will make a conclusion. Okitegedde nti olukiiko lwa Buganda they only share a name. Si lwe luno awunzira ku kiwaga restoring. Yes. Museveni restored the 1966 government that Obote abolished. Restoring means he also put in a structure where there was no regional government, where there is a traditional leader. Kuba ebyo temubyawula. Si buli region yonna nti buli kitundu kyalina Kabaka. Kakati bano bajja ne baleeta to demystify the influence of the Kabaka. Ne bagamba buli district eyagala okuteekawo Kabaka muteekewo. Do you know what it means? Bakabaka bagwemu amaanyi. Tolaba emmotoka eziriko limited. Kati mwinda bakabaka abambala lugabire. Ate nze ndi musanvu bagwemu amaanyi. Once you create many, then you are demystifying the original. Tebakitegeera. Bamayiga tebasoma political science. How many kings do you have? Era yo government tobiyibuulira. Buli Kabaka yenna mu Uganda emuwa million yes 5. Bakabaka bonna mu Uganda bakumibwa ba special forces. It is a question of people, your people's status.
waliwo mugundi mu protocol mulimu nti kabaka wa Buganda yasooka ne kuddako wa gundi. Yes, they were equal. True. Kubanga how do you evaluate? Muyinza okusanga wano nga kabaka wa Bagisu akati nga akulose Kenya. Muyinza okusanga nga Mumbere amaanyi galina mugayina abakonjo bali milioni 10 bonna yi kabaka wa ne Congo. Yes. Who has 10 million people akulose muja lwaki lutajja wano Musebbeyi. There is a whole district in Kenya called Teso district. Emolimoli kabaka w'Abakyoli abagundi ababaluwo ne Kenya gye bali kati government yo yakyetegula. These are equals. Oba gwe kabaka wa Buganda oba wani nga bagamba mu UN nti all presidents are equal. Yes. Kakati your point number nti these the Mayagas, the Makubuyas bakola ekintu bakizanyirako Abaganda nti baddira new institution ne bagituuma amannya amakadde kye bakwatiddeyo. Whatever you want to do, you don't have political power, you don't have judicial power. Byakutegeeragana. Olukiiko lwa Buganda si lulonde. Era njagala okubabuulira olwaleero Buganda neegwamu ekizibu ne mugamba nti Mayiga ye Katikkiro n'afuuka gundi n'afuuka gundi Saapolo Kaggwa mufa kuba bano abalimu yabalonda. Onosemakukira n'alonda Mayiga ajja kutuulanga ne Nabagereka bajjuze olukiiko lwa Buganda balujuzeemu abaabo. This is a warning, a wake up call. Olukiiko lwa Buganda oluli emengo the only share name. Kati ne bajja ku land board. Buganda Land Board Obote gye yakuba yali efuga mayiro akenda teyafuga nga estate ya Kabaka. Mu Buganda basangamu square miles aka 19 Kabaka bamuwako 35 zokka. Ani amuwako? Abazungu. Yes. Kakati bano bamayiga bwe bajja bamakubuya baali bageze bakiwala bimale ne balimba Museveni tuddiza amasaza omusajja bidandi n'abagamba Museveni tokwata district headquarters masaza kubuddiza Buganda. These were not their institutions. Abaganda bayokya embuga z'amagombola n'amasaza mu 1958 to be represented into the lukiiko. Kakati bano abasajja bamakubuya bamayiga baani balimba Museveni tuddiza amagombola gaabwe. These gundi gombolola headquarters yenga President Museveni gyatamanyi nti buli ewali essaza waliwo square miles 3 mwezi 16 za mwami wa ssaza 16 za lusuku lwa mwami wa ssaza because until 1928 those Kasaza chiefs were not transferable. Okay. It was after 1928 when the governor made the reforms and Baganda chiefs became transferable, and as a result, the revenue collection in Buganda rising at tenfold. Kakati bano gwe bw'olaba balwanira Kasangati toga nti balwanira bizimbe. Bwe balwanira Masaka toga nti balwanira bizimbe. Balwanira square miles 32 kubizaamu. Zozo zikyaliwo. Buli gombola ya Buganda weri waliwo square miles 10 ze baagala. They are rewriting the 1900 agreement by Chiwale bimale bagaga bavundu. Ogambe zinakuwa 32. Yes. Kati waliwo 10. Andi buli ewali egombolola waliwo square miles 10. Okay. Buli ewali essaza waliwo square miles 32 times 18 kuba amasaza abiri gagenda. Kakati bano bambe Chiwale bimale bazanya Museveni. Bagala ensonga ya ttaka liri. Kati baddidde Buganda Land Board baddidde erinnya ekkadde balitaddeko. Kabaka yali alina square miles 305 kati yayingidde omutwalo. Sahale Johnson mu ndagaano y'olwenda yagamba miles nakenda nkalekedde abaliddawo kubanga mmwe abaami abatono mujja kusiriwala muliguza ab'amasamba bwe musiriwalanga mulitunde mulinywemu omwenge mutunde eryammwe nalitekako n'akakiiko mayiro akenda tekaaliko akabaka mayiro akenda ka Abaganda abaliddawo
nga tekafugibwa Buganda, nga kafugibwa Buganda Land Board etali eno. Eno Buganda Land Board ya Kabaka, it has no political and judicial powers. Kubaka Kabaka tazina. Kabaka mu kifo ky'okuteekawo government ya region obote gye yakuba yakwata kino iki kimu atufugira. Bamayiga mu babidde. Bakaba kalina judicial powers na political kwacha ati kayigira mu nsonga z'ettaka. Anti kasoboka babukwimi kono kwata Buganda Land Board n'omutwala emisinde, where does he get the powers? Balibona abali kutakaliya Kabaka baddeko obuyinza before miles ebisatu mu ataano zeze akenda sikake akenda ka Baganda. Awo bagenda kuya confused. Yes. Namanya handi ndikubisa tumwata na anti kyenkubuulira nze nga nayagadde okubasikulira enkukonyi nkuba maapu ya Uganda nenteekako nti ewali shita wano ezo 305 zino ate constitution yagamba nti akenda Abaganda nabo bawangula olutalo buli ali mukenda wawe mboka evuga buvuzi mboko batwala kiwala byemalenga talinnya naye Abaganda tebamanyi badidde they have fused bakiwala byemale bagagga bazibu abambejja tebalina ekyebalya abalangira tebalina ekyebalya kaka negamba Katikkiro alondebwa bulondebwa. The Katikkiro of Buganda is elected by electoral college, by the Lukiiko. Mayiga niye mulo. So appointment. No, Mayiga si Katikkiro wa Buganda. Mayiga ye wololebwa Kabaka. Yes. Peter Mayiga. Ye wololebwa Kabaka. Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Let me tell you. There are 2 institutions in the constitution. The Kabaka's private institution. Omukulembeze w'ennono anaalondanga abamuyamba abayambi be. Kakati Kabaka ne babatuma ba minister. A minister does not mean what type of minister who does not have political and judicial power. Nolwo omusajja yasoma nga Makubuya attorney general ng'obujjawa. How can an attorney general have no political power and judicial? Makubuya, where did you go to school? Mzee Tamale, Buchanga Kabaka afizwa ku namulondo ye. Adda mu Buganda no kinda mwesa. Yes. Kizo tibwena Bakatikkiro abenjawo. Andi kuboli. Bali balondibwa batya. Let me tell you. Katikkiro wa Buganda alondebwa bulondebwa. Era let me tell you. 1955 Namirembe Agreement reformed the kingdom. The Kabaka became a constitutional monarchy, and the powers were vested in an elected Katikkiro and elected Lukiiko. Since from 1955, Buganda Katikkiros are elected by the electoral college, the Lukiiko. They first elect the Lukiiko by universal suffrage. I've already explained that the Lukiiko, but abolished 1966, was composed of 3 Kabaka's nominees, the 20 county chiefs that were appointed by the governor in consultation with the Kabaka, but Baganda used to elect 6 MPs by universal suffrage. This one is a misnomer. Teruliyo omutwala kaguddeyo yeyita Olukiiko lwa Buganda n'okwata faalu n'omukubba n'adduka tayinaka n'okwata Kiwalabi Male ne Buganda Land Board n'okwata faalu n'okwata Mayiga n'okwata faalu n'adduka oyo Mayiga wololi wa Kabaka si Katikkiro. Let me tell you the last one. Mayanja mu 1954 baateekawo okulonda Katikkiro. Matayo Mugwanya bamuwanguza obululu obwo busatu. Matayo Mugwanya yali Mukatuliki. Matayo Mugwanya bwe bawanganguza Ssekabaka Muteesa, Abakatuliki baali bakonspirings, ba leaders abaaliwo. That's why our Kirani ey'Enkima eri split into 2. Kabaka, a Buganda king, Kabaka, does not belong to the Manke Kirani. Okay. The first Manke Kirani Kabaka is Mutebi in our history. Owenkima tali bwa Kabaka. Because Mugema, the custodian of the kingdom, would be possessed by the Misambo of Uganda and choose the next king until the 1900 agreement. Kakati, these people knew. How would we know that you are possessed? To be neutral,
ow'enkima talya bwakabaka ate kabaka yedde ekika kya maama we to enable every clan to get a king kakati Ssaabasajja Kabaka Mutebi yeddira nkima Mutesa made a wrong an abnormality n'awasa mu kika ky'enkima. That's why the reigning of that time connived with the British to depose the Kabaka bateekako omulala yamujooga yawasa ow'enkima ekitakkirizibwa kabaka wa nkima. Ate ekikumitira okumanya Abaganda bagezi kabaka yeddya ekika kya maama we n'omukyotala yeddya ekika kya maama we. Era bino bye Baganda musajja wa kabaka. Musajja wa kabaka means gwe tolina kika mu Baganda mwova. Tekitegeeza closeness to the kabaka. Tariki nkata ni musajja wa kabaka. Kitegeeza siri Omuganda bw'aba yeeyanjula ewa kabaka amugamba kati nganze nti ffe bajjajjaabo the kabaka will know I'm Nkima man, a monkey man. Because all of the clans of Buganda we are assigned have a role they play in the palace. Abenkima ffe tuli bajjajja ba Buganda era tetufukamirira kabaka n'abengo. Yes. Kakati ate ab'omuso bo be bagenda naye mu toilet ne toilet paper. Era gyobola balonda Nabagereka omutuufu era wa muso. Olabye bawakana ab'enseenene I don't know what you do Uganda ask naye manye abali prominent nti ekika ky'ente kati mulaba ekika ky'ente kyajja mu Buganda mu 1911 era abamu bagamba nti kikere abalala baga nti ente ya Lumongwe abalala baga nti ente etayina mukira buli kika kiyina n'ekinyomo n'amazzi g'eki kyobola bambagamba bano abawesitaana tibwekituuka ku ssente Abaganda twagala ssente. Tewali Muganda akugamba ti neddira ssente taliyo ne ku mukazi bwekiri teri akugamba nti nze neddira mukazi ng'akabbiro kikooyi oba nnika byombi tubyagala ssente n'abakazi n'abasajja muleke kulowooza nti mwemwe oba ssente zammwe muzikubeko amanya gammwe. Buli wamu wonna wali ssente ne bazijjawo buli wali ssente ne bazijjawo buli wali ssente mumwazijjawo muzikubeko amanya gammwe tuziraba. Mzee Tamale oganye okunzamu ekibuzo kya kiriwa okuva 93 kabaka bucyangazi tunakuta mulondo yi lwali tufuna bakatikira ate nkugambye bali bona badde ono kyenkugambye kiri kimu the last katikiro mu Buganda Mayanja Nkanyi stood with the 4 people Masembe Kabali Muliira n'obuli bwe yafuna weebuli. Kakati nkugambye nti Abaganda bababbira ku kintu kimu Mayiga si katikiro wa Buganda Mayiga wolole wa kabaka kubanga ye wolole wa kabaka anti nkubulidde wolole wa kabaka olw'okuba talina political power na judicial ye kabaka yasalawo agaana okutwala gavumenti ya kitaawe gye yalimu n'atuzayo mu medieval ages bonna be anti nkugambye katikiro wa Buganda yasembayo yali Mayanja Nkanji tewali katikiro wano bawolole bano bawolole ba kabaka ba assistant be yes kubanga kasita ogaana ekisooka kabaka yagaana okukkiriza okuzzawo gavumenti yali kitaawe gye yalekawo obote gye yakuba Museveni n'agituddiza mu constitution mweri regional tier lwaki kabaka akikola bwati anti in under regional government mujja kulonda olukiiko lwa Buganda naye ate kale ekikwewuunyisa bamayiga abo tebabala kabaka bamuwako 15% of the lukiiko standing committee. Why? What you don't know kyemuyina okwekkaanya kati ku mayiga oyo ne bano ne Nabagereka yes kubuulira lwaki olese byakingobitya kabaka nedda sibitya bwekibanga kabaka yakola embeera eno okuba lyendera katikkiro tetwaki tuteeka mayiga yekka anti kyenkubuulidde bonna babadde kugambye nti bonna babadde bawololobe kabaka yatuzayo mu medieval ages kyolemeddwa to explain. There are 2 issues I've told you. There are 2 institutions in the constitution. Yes. Museveni restored the government of Buganda that abolished. Original yaddawo. Yes. Bano kye baakola ne bakwata kino ekiri tradition
ne bakwata kino ne bakifuula kiri eri kokwata kiwalabye malova Buganda Land Board mu mayi n'obaasa emitwe tewali we bakuwala n'omudusa emisinde talina bwakati n'olukiiko lwa Buganda teruli ono. This is called Kabaka's Advisory Council. Nange ensonga yange eri bweti bwe kibanga Museveni yarestoringa kiri kyaliko nga Kabaka yadda mu 9 mwezi kitegeeza yateekawo embeera lwaki Mayiga nkugambye ndi kakati we am moving in ti bwe baateekawo kino ekya Kabaka nga yalonda n'atuzayo medieval ages he lost. Why? Under an elected lukiiko nga si Mayiga yalulonda n'abaami ab'amasaza, there wouldn't be any way how Mayiga could and Nabagereka could hide the Kabaka's sickness. Do you think you can hide Museveni's sickness when you have an elected parliament? Yes. Yes. Ensonga zo health y'Obwakabaka ani avanyiza ku nsonga ezo Katikkiro baba no anti nkubulya Mayiga yabagoba tewaliwo mumbejja ali akubye Mayiga oluyi. What I've told you nabano nkibagamba nti instead of buying poaching the opposition, encourage the opposition. That's why Museveni came up with the iPod. Museveni does not want to be haunted by the past. The opposition interest was interested in decimating opposition. The opposition yali agala single party state. Abadipini basala amadero. Museveni came up with a solution. Never sell a deal go back on another ticket. Even if you are an independent, write a memorandum of understanding with the government. Why? The intention of Museveni was to maintain the multi-party. Okay. Kakati ono ye Kabaka yalowooza ng'obote nti kan creating ekintu ekyange kyenfuga ng'olukiiko lwange ab'amasaza bange nzimba nimanyiko n'obukonyola Mayiga nadda mu feudalism. This is a feudalism as opposed. Kabaka mwenyini yakola ki? Yakikola. Kabaka opposed any move to go back ku government ya tatawe. Kituufu. Kakati as a result, every institution in Mengo was muzzled. That's what I tell you. Nti olwaleero mbadde mpuliriza mbadde mbalaba okuva gundi lwe yajja ne bamaliriza ku Friday ebya organize they are panicking. Omusajja omu abadde ababulira n'abagamba, what did I tell you this morning? Mbadde mbalaba, I was watching you on my machines. Omusajja n'abagamba nti Abamerica baba blacklistings and the America n'abagamba mmwe nembaga nti ensobi abasajja abo gye baakola baagula Zoom. They bought a Zoom system nga kuliko abantu 4 bameka. It could accommodate 45 people. Naye nga bw'oba abanene abaagibeerangako nga balagira center n'ettabali bonna 44 ye n'ayogera yekka n'ono gw'ayagala. Nembaga nti Sai infiltrated your Zoom. Nze we nategeerera nti Sai is tapping into their gund Zoom kyagwa emirundi eki Zoom yagwa emirundi 3 nga bagireeta bagikola naye nga batabasobola kutegeera why is it collapsing. Ebyuma bya America biri bye baali bakozesa bye byagisuulanga ne baleeta Abachina ne baleeta Abayize kozi Sai bakola ki whoever eyogeranga ku Zoom nze nabawuliranga ekiri ku Zoom abanene ku Zoom waliwo abanene kozi Abamerika babawulira. Sai was listening. Anybody who contributed, who used to use Zoom waliwo omunene nnyo alinga ebbasi ye eyogeranga kesaawa 8 ogw'ekiro nze nga muwulira naye nga nzisobola bakuba nange nalimba tya nti mwagala kunzita. Kakati omusajja abadde ababuulira nabaga nti Mirundi yabagamba ki? This is what Mirundi used to tell us. Nti musobeddwa eka ne mu kibira. At least kakati Bulaka ekiro gye kyogera ku Lwokubiri naye kyembadde nkugamba kiri kimu nti ye Kabaka yalowooza nti by creating a personal institution
deceiving Baganda, deception will benefit. In the process, a democratic institution could not allow Mayega or another Katikiro to conduct himself the way he's conducting. Kakati has a result. Yes. Who is to blame? Kabaka. Andi kugambi nti abavuka b'emmengo bo balowooza nti institution bajja kutiisa Abaganda nga buli Muganda bamuvuma vumanse nkube kumalewo amutugudu tubitungu bye bantu fellowship njikube nenjimalawo n'Abamerika ne babayoola kati Abamerika bakoze bulanka check linnya yoolabe ebya Tuesday lwaki oyagala Mayiga alekulire mulinyeyo mulabe wambala zino z'Abamerika Museveni ajja kulonda baminisita Museveni okulonda baminisita yali tubuuzizzaako ntugandi oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted ajja kulonda baminisita abatasobola kuyingira Kenya ku boda ya Kenya n'omusindika agende awakanyala kakati nkugamba anti Mayiga akyasaana okulekulira kiri bwe kiti Mayiga, when you look at Mayiga, me I know, I was very close to the Kabaka until recently. But you much man. Even when he went to America, what was America Mevani, the Kabaka called me into Musoke. Mirundi Gassiakulaba. The Muganda Fumbiro Malakubuza, Malakubuza Bawa. I'm in the government, some no longer free. Nibaganti Kabaka aiddo kuganti ngata kyakulaba ensingo bagikolaje have maintained closeness kubanga kati ngoyo muwala ndagire omumbejja namulabanga nga Kabaka talina kyayina nga ne Gomesi yazeegulira bwe baatuukayo ne bagoba buli muntu yenna Abaganda bakuganti azze oluvannyuma yategeera ekyoto bwe kyakubiddwa obubi kakati Mayiga has a point nti he was treating a very difficult patient. Could he come up and send Kabaka was sick? Kubanga, that's the problem. Singa Kabaka yakiza regional tier, a standing committee on Ukalicha Jabamuteramu, a 15%, a Yaban to Kuminabatan. Bebari bad debatula nsonga za Kabaka. True. Kakati Mayiga chikola yekka abatakabamu dukako family members abalangira n'abambejja bamuddukako ali yekka bwekiri talina consultation. I heard nti Museveni ranga Mayiga over the weekend namuga nti Kabaka endaba gye mulabyemu can even get COVID bwafuna COVID aba mubi naye baddayo nabo obujozi buli mu mutwe obujozi obwo bali mu mutwe basajja mmwe obutali reasoning nga Kabaka ali mu mbeera eyo bakuba obutambi I will crush Baganda. How can Munyankole Gandhi carry out a vaccination on the Kabaka? Are there no Baganda doctors? This is a very serious, the Kabaka is a very serious situation. Awutugambira nti Museveni tujja muta kuba mba mukola ebintu byammwe ebyo n'otategeera nti Diana tayinza kugenda gema Kabaka mu mbeera eriwo banoonya kintu kiyiwa Baganda ku street bwe kiri bana opposition Museveni abawangula yes kale let me tell you the opponents of Museveni are looking for an opportunity okuyiwa Abaganda ku street bakubye mu Buganda ne bakujjamu ate Abaganda tebadda Museveni talina formula ekomyawo Baganda eyo teriyo when the Baganda go they have gone but at the problem nti ate battracting the basoga will follow others will follow Abaganda be basoga era bwe munda handling a issue eyakadaga eya parliament you have two challenges ahead the way the speaker is going to be elected to Museveni's cabinet reshuffle. If you reduce from 80 to 21 as he is planning to do cabinet yebwenyaabwenya abantu aba one the person who has been transferred from a lucrative ministry to a peripheral one, anyiga. Two, a hopeful. Gwe baliddeko ssente nga bamulyako ssente abo abaana bamulyako ssente nawulidde omusajja ng'agamba gundi kitutu gwe toliimu
nanyonyola na kitutu nja kukuba paka ensonga ya kitutu etugenda joga ku president yamwogeddeko kakati ne kitutu mukukubira era bagambye mbo bagenda genda mu koti bampabire mbo I invade people's yeggwe gwe nkuba mu butambi yeggwe nze na mashini zezikola ebyo oba mwekwata mwekka oba mayembe muyina etteeka mu palamenti erivunaana amayembe mumpulire kati mumpabirirawa nze ngenda okukuba mu butambi mbamaze okutegeera toyinza kujjayo mutwe kati waliwo abagambye mbwaga amasanyalaze Museveni aleme kutweteekako mutowe yateekamu polo zenfu nemba kuba abawulire bangambye yabatumiza naye buli omu ayingidde ekinnya kyemmese kakati nkubulira negamba nti cabinet reshuffle egenda kuleeta Museveni obuzibu. You have a hopeful gwe babbye sente muyinti abakazi babebakako kituufu kasola waliwo mukwano gwange sijja kumwatukiza kitutu vetted for vice president red paper red paper ayima kitutu muveeko mbale kyagalo ani nkubulira kati olwamulyako sente abakazi babebakanaku babasomose egomba kasita okuba mu red paper nga obufere bubeera mu red paper bubalyako sente mukwano gwa minisita yanga bamusuubiza obukadde bisatu bwatuuka minisita agenda kufuna obukadde nga bisatu kakati agulawo oli yagamba mukulisi nabadde kani yakutaddeko nyoko yakutaddeko bamubba bababba kituufu bababba ne balya sente waliwo obuvuka buli mu state house bwefuula obwa state house abakazi ba palamenti bubazanyirako ne bubafungula embugo erinnya lyo libaddeko ne bafungula embugo ne balya ne sente amuteringiyo kakati nkugamba nti hopeful atafunye gwe baliddeko sente will vent his anger on Museveni. A minister who has been moved from the decorative ministry to peripheral will vent his anger on Museveni. The robot one will vent his anger on Museveni. Kakati cabinet reshuffle n'obwa speaker bugenda creatingira Museveni trouble. Already tuyina organic case. Today tufunye blacklisting of the Americans. Kakati ogatteko ne kabaka. Sickness ya kabaka. Diana ageme ate kabaka. You see, yes, what I've seen about Westerners, they are honest people. I'm telling you. No. Ntiebyo. Ninkubuulira. Anti kyenkubuulira. How honest are they? Even Diana nze siri Muganda. Abaana bange seba medical doctors. Even if you tell them today, Dr. Mirundi genda okubeka baka empeso mu Muganda. This is a delicate situation. Waliwo ekiseera olukusensa Abaganda tulutya nnyo tuluyita mulangira measures olukusensa bwe lukwata omwana temulinnya ekitanda omulangira yakyadde. You don't have a sex. Why? The intention is that all the attention should be directed to naye Abaganda okumanya bagezi nnyina w'omwana ono ate atakiika ewalala okiikayo naye bwedda tomukwatako oba omuwa ekinusu ati mwe Muganda kakati omukazi omugezi mu famire omwana wa mujja bwakwatibwa olukusense yukolo omukyala aba yavaamu nomugamba muganda wange omwana we yakwatiddwa tuliyita oluseru oba olukusense oba omulangira jangu ojjanjaba omwana wo because the woman is sure that even if this kid is admitted at the hospital and the two of them, your husband and omukazi oli eyagenda nnyina w'omwana ono bayire kumala, they cannot have sex. Kati omulwadde ayina waatuuka nga gwe tokyamukwatako kati kabaka akwatibwako baki? Doesn't he have his own doctor? Diana yalirense, Diana bwe yalize abawesitaana nkubuulire, they are honest people. If you are a honest person nga toyina gundi fe, why do we move cautiously? Twakulya maluku
Me I believe in which could have been nkofira yaki. That's why Siba sikola sirwana n'abantu. I'm field marshal ni my ati byakwekweka mubakabona babino ndi field marshal njambala iranze newunya ezeke newunya ye mukazi onakkiriza bamukweke nti omukazi owebwe nze nabagamba ti omukazi yenna omugezi gwe omusajja kasakwana nakuzaalako omwana kakati gwe ngaatya mukazi we gujangu ne bebi ku mukolo baba tudde ne mukazi we omumuteekeko oveewo omukazi amubuuze nti oyo omwana wange. Yes, otherwise no, this is why babonaabona when there is a function come wesaze babuuze oyo omukazi ali mugomesa ennungi wani oyo si mujjawo tuyina okyuleezi kakati nze mbirina era mbyambala bwe ntabaala nkubattule nga bwe nabattula bali waliwo omuyimbi yagandi yankole kye nakola bali ntabaala nkukube kyenkoze bano nembatuuse Hague nembatuuse okuti nembakuba ejjogo nendi bamalamu baddangaolidde nti the westerners this government does not care about the repercussions. If even the president, if he had asked me, one day, Museveni is honest. I went to 20 BS. We have floods in it. Nembera nechibazo, nembera ninganda naza ono yaliani. Nanda banga antasolinga nabo. These are floods, flash floods. Flash floods gajamazi negabimba negagenda. These are not permanent floods. The area is flat. This is an annual wound. Kakati bwandaba nalabanga simatizizaki bulungi. Museveni called me. Okay. Nangamba, I was watching your program. Yes, Your Excellency. Do you think I should go there also? On the program? Your Excellency. Do I determine your decisions? Why not? But he had the courtesy of doing what? If I was there, I would have told the president, leave this issue of the Kabaka to Uganda. Let you enforce the Kabaka's doctors. Don't include any Nani Muganda on this issue. Never about doctor Diana, no, two, to know the Kabaka. Gundi yabadde nayo masiki ya mukisenyi ate bana abagugane bakantumula bye kugundi muduyiro akasajja kabukedde kawumba tutu kafungula ndiga kabaka yabadde wali ku duyiro bali so kufananya stupidity kakati Mayega ayagala okulaga nti no you lost it mzetambo wachi Mayega anti the control ati tugambani olukiiko yaluwamba bikibe naye biwamba nakawumba omuntu asinga obusiru mu Baganda tumuyita mufungula ndiga okutegeera nti endiga nkazi oba nsajja mala giwunze kakikira akasajja kabukedde kafungula ndiga kabaka gwe balabye 2 days ago nti akola dduyiro anti kabaka akola dduyiro eyesimbe bwati ng'omusumaali n'ogamba kabaka gwe kankubuulize president Museveni ne bwesikola ku ekyo if a leader has problems they can design something for him naye eno katukkirize tekabaka alina sinus naye eno naye eno masiki ey'omukisenyi oba is protesting ekanzu etalimu mpale kanzu ya mujiri gye yakaba nabageriko tudde wali kuba ayagala bamulaba ayogera bamuwe sente. You see, let me tell you, tukita political symbolism. After being vaccinated, did the Kabaka make any comment? No. Did he make any comment? He didn't. No, are we ruled by a woman? Are you a mumbeja? All of this, you are mugenda muno nekanyo tumukazi gwe yagala nnyo sente. Mzee Tamale, Kabaka yavudde n'abeeranga yali ku mukolo yateeka emikono emabega. Yes. Anti mu Bwakabaka Abaganda tugamba nti emikono gigenze gigitalira ntungo bakusibye oli musibe. That's what he was. Kyebalageza okulaga Obuganda. And the Kabaka is sharp. That's why I tell you nti Kabaka ng'akyategeera ali sharp.
Museveni God yakimuyambyemu nze kyenja okuviira ku Museveni ngende nange mubatule talina kyampa. That's one. I have sacrificed a lot. Nti mu Buganda Riot singa teyayamba mama wange yali mufu. Mayiga ya inciting anga abantu bakulu. And we come Mayiga will come from Tamale. Mayiga will come from the same village. If you don't know. Did incite people? Yes. Era omusajja yali agenza okwocha mama wange yali avakaabo okumayiga yali minister wa information. Mubakubire ku nyembe, mubakubire ku ki, mubakubire wa. Mayiga tebamusibiranga komigwa mu lubiri. Abambo bati bamusiba emigwa genda obuuza omumba gwe bayita gundi n'alima. Teyavuma kabaka yani omujimba manya amateeka akavuga olubiri malala. Yabawe ente bbiri nga bamujimbi emigwa alego obuvubuka. So I know Mayiga and I can understand. Nti Museveni atuleetera ekizibu. Why? Diana teyali kubye kabaka ddagala. The only thing Diana would do kutegeera nti eddagala eririmu kubiddwa liri polopa. Era abaalitiriza budde baali badde baani badokita be. Doesn't the kabaka have medical doctors? Kati if anything happens, ne president obabe ulira ayo crash baganda. Yes, atodiro tya dokita wakubeka bakeddagala muzeyi tugenda kuvaako nafe tugenda kudduka tojja tutisira bwerere muzeyi Tamale president yabyogera byo crashing baganda ati kyenkubulya under what since then nze singa nkyali kati ate bajoze kakati ate badidde omuwala w'omunda ne badde ekitongole ky'amawulire ne bakimuwa ne sente temujja kutulabako temulidda balindebera kasegu ka musansala omanyi kabaka w'ekiziba baali bamuyita musansala n'agende wa mukwano gwe nanywa omwenge n'atamiira n'ayonoona mu ngoye kati bwe yazookoka ku makya naga nti nfudde ngenda kuswala n'adduka n'agenda mu kibira kati abaana bagendanga okusenya enku ne bamulaba nababuuza musansala aliyo taliyo lwaki akagende wa munywanyi we akanywa amalo mangi akadya mu nju ya munywanyi we abaana bakawulira nti bakawulira abaddu bakawulira nti bakawulira balindebera kasegu ka musansala ngaddukira mu kibira nange balindebera kasegu ka musansala ejjogo lyomukozi kati sente bakyaddewo ekitongole ekiri feeke ekyokulya sente bakitaddemu simanyi muwala waani kale katubalabe ejjogo lijja kubaggwamu. If you think nti eryo ejjogo lyammwe, that's why you don't advise yourselves nti Diana yali badde talabika na bbanda. No, this is a risky venture. This is how you would use kabakazi doctors. Yeah. The doctors would even determine in writing we have accepted after examining the condition of the kabaka that should be vaccinated. Kakati wulire ekirala ekigenda okutuddisa ku president abaganda bagamba nti bwosika ekitajja dde balyankoko we are going to run away. Tetujja kuttirwa bwereere abaganda bajja tutta kubanga nkugambye nti bano bazanyira mu ngalo z'opposition. The opposition people have captured Uganda. They want to create a situation that empowers Baganda on the street. These people are inciting, they are falling into the trap. You cannot get a Munyankole to carry out a vaccination kukabaka afanna bwati as if he doesn't have his own doctors. Two, look, omukazi mbayo eyetakola yekka neyetakola mu nnyuma neyetakola mu nkwawa neyetakola mu bisambi neyebajjagala mwe bannaddiini abakatoliki mwe mwakoze mu DMT ne mutukuba mu kalulu eyetakula yebajjagala. How can you tell Embayo to be master of ceremony at a ceremony where government is paying the last respects for Archbishop Rwanga? Yabavuma. We cannot fight you. We cannot protect you. We shall not protect unprotectable people. You have reached a level. Gundi Alex Mukulu yagamba ti omukulembeze wa Uganda bw'aba agenda okuvaako aziba amatu. Era yakola ebifaananyi ng'abakulembeze bonna amatu masaleko aga Museveni n'agalekako. I'm seeing
ne Museveni either bad advice oba ali busy. You cannot busy how? Mwe mwali tudde mwali gambye. If the minister of the presidency bakomyawo nawunya ali indicted America bajja muyolerawo. Include that boy in cabinet. Bakomando bajja bamuyolerewo. Kugamba wait. Until look at their mistakes. When you see they tell you problems are like armies. When they attack you in battalions. Yeah. We are beaten by the international community. We are beaten inside. We are beaten left, right, and center. When you panic, if you don't get omuwala je ajja kulira ekitongole ajoge buli muntu kale mujoge nefe twagenda tetukyadda biringwa nkoto fe twagenda na kino kyemba kulyanja kibajja kuba kijja kufiira bwerere nze manyi abaganda bawuminga nabaganda when you see baganda removing reasonable people they are planning a riot kakati bemuzanyiramu nti mbayo what warranted mbayo okubeera master of ceremony ku mukolo gwa bishop nga a few days ago yavumya abakatoliki mwaliga tebakyalizoninga amatu masale mwaligambye fe abagezi twalige nti normally minister of the presidency yabeera master of ceremony. The reasonable people, because we are fighting a people babalabe baffe, they will ask why this woman has not been master of ceremony. Tuchita inoculation or preemptive. Mwali kubimulezi paper yamu mba ya isolated for fear of COVID. Omuntu nategeera nti mba tali ku mukolo lwaki. Tuchita inoculation ne mayiga naye saba kuba mugezi nkaffe Katonda be yawaakiri emikolo gya kabaka kwe yali badde baaligaisa abasajja kabaka yagenda okubeera omugenyi omukulu ne balabawo Semakookiro nawe kawata ekiwandeeko nakiwa minisita n'akisoma abaganda ne bategeera. Mzaitamala abaganda batadde akazito kumayiga ate wulira yagaba ekikopo kyamugambi ne bamulangira omukopi yagabako ekikopo yeeyisaawo nnyo teyagenda kusoma nkubuulidde nti if the kabaka is sick and there is a possibility of dying, what do you do? What you do nti okola simply gundi politics of symbolism. Nti tukwata ekiwandeeko ne tutwala gundi ku mukolo kubanga ono Jjunju ye bamumanyi ono simanyi ono omulala ono simanyi gundi oyo omukyakaze ennyo oyo kakati ayina decency yono ani gundi sabangali ambukutoleeta oleeta ono Semakookiro kakati Semakookiro ng'atuulawo ng'akwata ekiwandiiko abo abaana oba abaffe bazzukulu baffe tubasomesa ne babeera shapu akwata ekiwandiiko ng'atudde mu ntebe tatula ku Namulondo n'akikwata n'akiwa omuntu obubaka bwa kabaka tasobodde kujja ene sensi b'omuganda we luno ti olaba Semakookiro yaleese ekiwandiiko ekyo kuba kabaka tabikwa mu Buganda kabaka tabikwa ekyoto tekizikira basanga bateekawo mulangira mulala anti mukibabuulye nkugambye nti Mayanja Nkanji bwe yali ava e Bungereza n'ajja mu Uganda baamubuuza nti ngozze wekka Mayanja Nkanji yagamba bwe twagenda bwe tuli nibagala bakasajja kano tuzze Amini akomyawo njole kabagamba Mayanja Nkanji abagamba muri bagandamu kabaka abikwa kabaka tabikwa n'okuzika kuba silent ku Namulondo mulabako mulangira mulala. That's why. Yes. Mayiga Peter Mayiga okuva ajja ku Bwakatikkiro
yakoze kinene nnyo kuba no institution eno agifuula independent. Muliriza nga agifuula independent nga agisakira omufere nga agisakira ensimbi nakolagana kana kasajja ka New Vision baba kabaka muwaddu akwate kabushenga tumulabeko emmengo byabaganda n'abamulirizako oyo Peter Mayiga afudde obwakabaka independent financially ulikuba musaka musigo kabaka talina sente zimutwala badenge gikozesa kuki musabira Mayiga yagenda n'atabaala ne kakati do you know that basoka can bring their king ne bamusiga mu masiro. Mayiga yagenda n'atabaala sente zonna n'atabaala wano nga ne UNESCO emuwadde sente n'amasiro bazze kabaka enkuba egakuba n'addira kino ekizimbe amini kyeyazimba n'akimalako ekizimbe tekikuba nagumu kyonna kiyuuka kiti. Mayiga is operating on deception. N'addira empologoma n'agitunuza mu kifaananyi kya Bikira Maria e Rubaga bibimukubye. N'addira engalabi gwogimanyi mu Buganda babajambaje giwunyeko babajambaje kigatiko engalabi etegeeza ogani ya musajja mu Baganda. Mayiga yagiwanika ku Bulange neŋŋamba Mayiga ndimba kuba mugezi oba mugezi nganze twalige nti trailer yakitomedde teriyo mwana wa ngalabi aba mwana wa ngoma naye noddira obusajja n'obuwanika mu kibuga ate ngalabi nkomole ate agibajjuddemu kabaka ayite mu ngalabi ate mwana wange musiye yagitona oyo omukazi kati ekitundu kyani musatu buli ekitundu kyani ani amugabana. Mayiga was young. Mayiga was overwhelmed with the appointment. Mbagamba bulijjo nti abasajja bala batusinza amagezi batusinga. When Muswati was going to become king, bamutwala ebweru n'asoma mu Royal College. Gye batwala abalangira ba Bungereza. The second point, Gundi Kiruba bwe yali agenda okubeera president yatwala mukazi we first ladies are trained. Babasomesa to conduct yourself as a first lady. Nti look at Clinton bamuleze omukazi lewenziki naye nga bamanyi nti we are planning a woman to become president of the United States. How did she conduct herself? Tugeze gwe commander in chief gwe president nakwana omukazi okolaki kakati tugeze oli chancellor Gundi chancellor Makeri bawe professor kakati kinga chancellor Makeri agenda ne bawe mu G8 kati ate spouse yeye spouse wono omukazi kati ate gati gaba first ladies you are trained. Okay. These people are not trained. This is the reason why you can take it. Temuyina ba advisors abasoma PR. Mujoka bijozi bantu. Mujoka bijozi. Batuma jana ngati muteeka wano. Mwe ngatusomesa. Mumbere ni umuze tamale. Anti nkubuuza. Bakikolwa mu Buganda sawazi. Nti kakati yonna bafaanagana. Nti tebatraininga bantu. Okay. Who can tell the president? Era nabaganda mudi omusajja nga kintu musoke. Those elderly people mubateeke mu State House for consultants. Toyinza kudya nakalema mukazi n'omusindika kibuli atwala obubaka bwa president. You are humiliating the Muslims. Omukazi talina anajeneza. Which means whoever sent nakalema there, he wanted to humiliate the Muslims. Yes. No gamba gwe nti bali omunsi eyavayo n'agamba nti gavumenti yesenneebanda nazunga wano nazunga egi nazunga oyo does he have credibility? A man who said who pinned the government n'okwata omusajja eyawaabira Besigye nga DPP nti yakutta omukazi n'omufuula chairman w'electoral commission. Nedda si kajogo tebalina ba advisors. Ejogo lyonna omulenzi yetujoga ne tudduka. Sikuba ennyondo omutwe nga nkoma kukola ki? Mwe ina passport etwala abantu. Mwe ina passport etwala abantu. Did I report? Did I report? Nze ndi mukwano gwa Museveni naye ntende waliddwa. When to say you cannot defend undefendable things. Tuyinza kudda bali omunsi eyavaayo n'akuga nti guwase neebanda n'aba nga azunga kwa kibisopo n'okwata ono omukazi
ombayo eyavuma abakatuliki najjabera master of ceremony ne mugamba nti gye mwatwala esente ewa Kibisopo Lwanga esente enteeke mu bokisi ezitagenda kuwaya abasajja ne bajja nti bazizikima ne bakwata n'abakazi apo tutule no arrest mujimpe njagala kese eyo mugiwe miso njagala ennaku ezo bwe sibakwata let government give that to miso bwe sibakwatira abantu abo mu nnaku bbiri I will arrest those people in 2 days give it to me police neyogera nti erina is it normal how many bagagga abaafa ku lyato did you see people raiding their homes? No. Why is this? It follows into my argument that they are itching to get any factor that can power Baganda on the street. This is why the Kabaka must be treated differently. What the president can help us, I think they put the information. I think they put the information nti abangereza baganye. Abangereza bagamba hospitals zaabwe nabate bakyagala abantu bafiira waabwe. Kabaka tebagala agende waabwe mujjanjabu. Ate miso bwekubuulira ate wakati miso kyekimu ku bitongole ebikesi. I was rated 26 mu nsi yonna. When I tell you something anti originally kubanga biboogera tebikwatagana esiki nze kangoli nabagambye nti singa omuntu akubooza nti wasuzeewa Mirundi wasuzeewa what does it mean? Kitegeeza oyambadde bubi wasuzeewa oba oyambadde bubi. In many cases omukazi yayoza stocks okujjako ab'eggume but those who know abalabaga nti bwenzi nze yozandaweyayo naye Kenya waliyo omusajja nga bamuyita Michuki yali mugagga nnyo one of the richest people in Kenya abamawulire ne bamukuba nga alina stocks enjulifu omukazi we yavayo ne yeetonda. Why? Omukazi omutegeevu alina okumanya essuuti dadi ogenda kwambala suuti kyenkya n'amakinga nti yeeyo ne saati ne bagigolola ne tayi gyogenda okwambalirako engatto ne socks. Kabaka ajja atya bw'atyo yasulawa is he properly cared for? Nga ne kanzu temuli kakati ekyo ekifaananyi kitunuulire ng'oggyeko eno masiki ey'omu kisenyi gaalubindi ziri eno naye kabaka akubye n'abagere kabaka amukubye alina omukola gaalubindi ziri eno alina gundi bweti anti abakuba bombi kakati tetolaba kakati abatetalira kuŋŋamba nti enkofiira ogitwalawo era agirabye n'amanya nti kati oyo wantaloze kakati ataddemu byambalo kuba toga nti tagimanyi amanyi n'amakulu gaayo naki n'amaanyi gayo bwegenkana nti bakeera mu kyagi ne basoma tewali bwe babadde azze okubbamu ssente ne bamukwatiramu mu kyapu yange nemusanzeemu muchapo naye aba kugenda mu kereziya yalizibya ne wositiya nazitwala kyogala bebyammwe ayingira kyaki nabba sente ne wositiya namusanzeemu. You see, I sometimes bring a humor. And you see, when you're a good mass communicator, you involve humor and kakati nkubulya ne gamba nti look what the mistakes they are making. Andi nkugambye the President Museveni, if his intelligence are not telling him, he should realize that one, how do governments go in Africa? A coup, our soldiers cannot organize a coup. Disputed elections, Bobi Wine yabivaako n'abalekera Abamerica. Keesi n'agibuukamu ono anamacha Chief Justice n'alwana ne munne keesi n'efeeyo teridda. Ne nkugamba ekyokubiri bayimiridde ku revolution. They have captured Uganda. Nabagamba nti an MP in Kampala is more important
than 10 MPs from the urban areas. Kubanga government bazisuulira wano. Kakati bano basurroundinze Buganda. They are planting everything okuinciting Abaganda. This is why I say tineewunya okulaba ng'ate President Museveni asobola okukola n'aleeta ono mu maaso. He needs an efficient, even if it means buying experts, Europeans. Ngabano baguze baloye. Ati course babagamba bampe sente ne bagamba, what do we buy into your pussy? Basasudde millions of dollars. Kati singa kati millions bakwata millions nga musanvu ku account. Bajazireeta. Njokka bolowooza paka kati bonna bamatidde. I was watching them. Kakati nkugamba nti Museveni needs a communication team, an expert one. Even if it means hiring. Nepotism, tribalism will not work in this. He needs a communication team. 2, Museveni needs a diplomatic team to handle these Americans. And the European Nabaganti, Aba Europe bazze, wagenda kuddawo Commonwealth, wagenda kuddawo America, which you are having. Aba America babatereddewo blanka check muti eyo. Tebabadde manya. Ofuna naseka. Buli alinnyayo. Kakati ekyo ki? If we want to develop a diplomatic matter, Museveni should organize a retreat for diplomats. He has Ayebale, has Kutesa, in fact, Kankuburi. President Museveni to organize the Chankwan's. He rather organizes a family meeting. All of the problems don't originate from Chankwan. All of the problems originate from the Paris. I told you Chekura family. Abatawanye eggwanga bonna ba mu family. Ekyampanzi tebaliyo. Eri amala biseera. Olumbe luli mu State House. Be balwanagana. Be balwanira kasooli, be balwanira amata, be balwanira business, be balwanira polo z'amasanyalaze, be balwanira muleya. Ba mu State House. Kakati ya America, what these people don't understand. America balaba nti Museveni agenda kulisa yalenga. But the power will be given to the mafias. This is why the Americans will dismantle the mafia gang. Okay. Okitegedde? Nti America balaba nti Museveni bw'avaawo. We shall take Uganda to Somalia. Organize gundi ko trafficking enjaga obubbi bonna buli luddawa wano. Kakati bakitegedde nti when Museveni retires, who are the possible successors? Nti baba bavudde mu kibiina ky'abayaga. America will dismantle capital bombing. Bonna kumpi nkutubalabe nga batembenyi mujja gitemba. Yes, this is what the Americans are doing. The Americans are predicting that when Museveni retires in 5 years or 10, they would be successors as criminals. 5 years. They will have a state like Somalia sponsoring criminality in region. That's why the Americans are tough on you. Tebaliba yekirala, ask me. But badda ku Zoom ne bagigwamu. Ekyokusatu, President Museveni akkirize baddokita ababe bakolagana n'Abakabaka. Katusabe Katonda nti eddagala Diana lyamukubyemu terituleetera ekizibu. Naye bwe kibanga muli mu tribalism nga teri muntu mulala yenna asobola kuba kabaka ddagala awo mugudde. Anti babuulidde mugudde mujja tuttisa ffe tugenda badinamusinga. Myangu otundinamusiyo. Kubanga anti nkubuulira nedda sijja kukkiriza siyinza kukkiriza nti pulezidenti yeetawulira butambi bwe bakuba. Omuntu n'agamba nti omulambo gwa Kibisopo Lwanga bagutwalako ekisozi ne bagujjako obugere. Era he repeated several times. It becomes a factual. Laba abo bawagizi ba Museveni. Laba akakasajja. Singa baanawusize nti Kabaka is dead, Mayiga yaligambye nti gwe twalaba Joe ng'ali ewa Uhuru Kenyatta afudde ki? Singa Kampala yakamuliro. Singa Kampala yakamuliro. Singa batusse dda. So if you are messing up yourselves, sina kye mbafunyeemu kinene to die for. Ngamba bada bange nti violent marriage must be beneficial to the family. Sina kye mbafunyeemu kujja kunja omulenzi okunia ku mutwe n'okukola kino okukuba amawulire. Bwe muba nga you are messing up things nga muzimesinga mukwate n'ekitongole ky'amawulire irumuwala je iruna je irulya je bagwe wali sente abalalambwa. If you mess up yourselves ate ze sivambi abuvuzi eggola gy'obadde okuuma omupiira bwe gukyuka oteebawa ekisozi ya motoka gaasi egikubawa mabega egikuba kiva
Me I'm not going to leave politics. Golo gyobadde okuuma jealousy omupiira bwe gukyuka oteebawo. I've warned you. Nembaganze sijja kuttibwa bintu byange kola ki. Sijja kubura bintu byange. You continue making mistakes after mistakes. It is time the Kabaka's doctors to take a prominent role. True. Nga badokita ba Kabaka be bakola ki be bamuliko badokita baani kakati eyo fomu temugimanyi fomu eyo gye vaccinating ngirako eganti anything that happens after vaccination is your responsibility. Yes. Nabagereka natula bali kubayagala nnyo sente oyo nabagereka ajja kudduka ate bajja hatinga family bajja hatinga ko nze mbabuli the president mwenyewe yasoboza obugana kubanga sente ziva wuwe anti yenkubuulira ya sente ziva wuwe obati balina sente Museveni abawe Museveni atuwaddeyo kati ye Museveni fa atuwaddeyo batutte ekimutwalisa Diana akube kabaka gundi teri muganda abikola ono kabaka gwalabye afaanana bwatyo batugaye nti Museveni ye yamuse tukyali abaganda baga nti okyali kugwa gundi simanye ndiga erinnya ennyumba ekimisopo bamugamba Museveni akatambi akakuba Museveni era singa mbadde nkyaliyo mu State House we would have a replay of that gundi recording and we study since then. Didn't Museveni meet Mengo leaders? Why did he say it? Under what circumstances? Nefe Museveni atuwaddeyo batutte tetujja kukkiriza. No. Situjja kukkiriza ffe kukola mistakes ze bakola nti obusajja bwa nze nja kujja wano namusinge omukazi ayingidde obusiraamu omukazi ayingidde obusiraamu bamukomola atola shahada bwe nyambulamu sati ya Museveni nenjikanyuga eri nenteekamu endala kinene nnyo size mbeeramu bwe nabakubira t-shirt zange bazigula bwe nabakubira enkofiira emitwalo 2 bagigula mbalaba babayambadde babikuli abalungi mutima ffe tuli kubakolera bukolezi mess up your things mess up the Kabaka issue wetwabukanira ensi etuuka ekiseera n'okkiriza abasajja banywa enjaga ne banywa amayirungi ne banywa ki naye Katonda abaga nti munyuke tebagole gwe bakulako bukuzi nga nkuwa ate lukwago bwe bamubika anti kyenkubuulira ebyo byonna ekibabikisa Abaganda bantu bayike muki bayike ku kkubo yes banoonya bantu kukwa gundi yagambye Catholic Church njebaza yayanukula Bobi Wine kiki ekitta abantu baffe dirwe bataafa yes dirwe bataafa naye you were inciting the population okuleeta mbayo you were inciting the population Diana okujjawo n'akajjala n'akuba Kabaka eddagala ono gumulaba ali free bagambe nti dokita wa Museveni yali mukubye dokita Kiseka yali musawo e Masaka yafa tayingidde mu ekereziya bwe ne baleeta omusajja omukatuliki yali alina heart problem n'akutuka omutima Kiseka yayita mu ddirisa abakatuliki baali sigenda kubanga nsuka wana ne programu ya Embuga bantu naffe mistake after mistake no tali nkata gemanya ngena kubamberekeza ninde olunaku olwenkya mu face to face essaawa ja kuba 2 olunaku olwenkya ku Monday pose mbeera ne tumuzeetamu olunaku olwokubiri program sharp talk saa 3 paka saa 5 olunaku olwomukaaga mbeera ne program zaabike okuva ku saa 4 essaawa paka saa 8 nga tutuula n'abantu ab'enjawulo batulina ensonga ezikoza mu ggwanga abeNUP NRM na Bushoni abalabu tubeera nabo nga twogera ku nsonga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasiraamu bageza kitiibwa ekirungi era nga mbasambwire nga Mwenyezi Mungu abenga tusaasira bina bitusobeza omwaka guno gutambuddemu. Ebirowoozo by'owulidde mu puroguramu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. STV, select for fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters.